I beg to move that the bill entitled the Anti-Homosexuality Bill 2023 be read for the first time. Omubaka wa munisipali ya Bugiri Asuman Basalirwa ayanjudde Ebbago eriruubirirwa okulwanyisa omuze gw'ebisiiyaga ogutandise okusensera eggwanga. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2013 etteeka erikwatagana ku bisiiyaga lyayisibwa era omukulembeze w'eggwanga n'alisaako omukono mu mwaka gwa 2014 kyokka oluvannyuma ne lisuulibwa oluvannyuma lwa kkooti okukizuula nti bwe baliyisiza ababaka bali tebawera. Ebbago bwe lyaleetebwa teryasomebwa olw'obutafuna buwagizi okuva mu Minisitule y'ebyensimbi ekikoleddwa ku luno. Basalirwa bw'ati abadde musanyufu nti ku luno gavumenti evuddeyo n'obuwagizi ku bbago lino. Right Honourable Speaker, to thank government, they undertook to provide the certificate, and the certificate was provided. We understand the pressure, Right Honourable Speaker. The pressure is immense, the pressure is enormous, but you stood your ground, we have stood our ground, they stood their ground. Speaker wa palamenti bw'abadde asindika ebbago lino mu kakiiko k'ebyamateeka akalagidde okulaba nga abantu baweebwa obudde okuwaayo ebirowoozo. And I will also ask the committee to ensure there is sufficient public hearing on this bill. Nothing should be hidden, and as I've already said, everybody, people will vote by tally. All the members will vote by tally. We will call the person, and the person will vote. We don't want the technicalities of saying there was no quorum. This is the time you're going to show us whether you're a homo or you're not. Onera agambye nti okuwaayo ebirowoozo tekusaana kubaako kusosola kwonna. We are going to have the bill go to the committee, accord people public hearing, maximum. Let the public come and express their views, including the homos. Allow them to come. Even if you have members of parliament, the religious leaders, all of them, please listen to them before you report back to the House. Asambaze n'ebyogerwa nti abaka abanaliwagira bakuumibwa visa ezibatwala mu mawanga ag'abazungu. And this business of intimidating people that you will not go to America, what is in America? For me, the only thing you can intimidate me on is that you will not go to my constituency. But so long as I'm able to go to my constituency, to hell with those countries. Nampala wa gavumenti Dennis Hamson Obuwa asambaza ebyogerwa nti ebbago lino litadde gavumenti ku bunkenke. I want to state that the leadership of the government of the Republic of Uganda under His Excellency the President, General Yoweri Kaguta Museveni, is not under any pressure. I also want to state that the leadership of the Parliament of the Republic of Uganda under Right Honourable Anita Among Anet, who is here in person, on Right Honourable Anita Among Anet Magogo, is not under any pressure. The laws we make constitutionally, we make them for the peace, for the order, and for the good governance of Uganda. Ebbago lino we lijjidde nga waliwo okutya olw'omuze ogw'ebisiiyaga ogweyongedde nga gusensedde n'amasomero.